enkuba ne bw'eneeba etonnya etya ne bw'anaaba Musisinga yazze keera ku makya tukozesa obuyinza obwakuweebwa tulonde ba Kyagulanyi Ssentamu okuma akalulu genda obeerewo nga bakaggulawo okalonde okakume mu meters 2 bakabale celebrating tebaayo muntu n'omu akutiisa nakugambye tulwanyisa bamenyi b'amateeka ffe tuli mu mateeka nkikuddiramu protect your vote on election day or on a polling day. It's under the Constitution of Uganda. It's your constitutional right. Tewali muntu yenna akugana genda ku makaluko. Kabere bishop, kabere kitaawo, kabere nnyoko, kabere wa polisi, kabere wa magye. Omuntu alina obuyinza essawa zino bagiyita ssemateeka ekugamba olina okubeera meters 2. Atakupangirisiza nnyumba kyakugamba odde waka. Bakugenda Museveni twamubbaaka lwaki tabeerawo n'abantu be ntukuuma akalo bali makabba. Muganda ngenda kugamba kukozesa obuyinza bwo genda olonde Kyagulanyi ye munnansi yekka. Nga bw'okimanyi nti omuntu alumirirwa ng'alina ekigendererwa Kyagulanyi alumirira ensi ye kubanga munnansi. Museveni tagenda kulumirirwa nsi yo kubanga si munnansi. Muzebuze talina nsibuko yonna mu Uganda. Ne omugamba Museveni yimirya ku State Square yatambula ng'Omunyarwanda tagenda kutambula kubanga akoma ku ye. Buno obakanjala musindikire family ya Museveni. Kamali n'okugaba ekitabo kye. Jeno Sali Musare akandana ko George afutubadde ndamukekere essaawa zino. Muhoozi Kanyirugaba manyi kuno ndaba. Janet Kataha Museveni kennyini, Natasha, Diana, Patience, Sodo Kaguta, n'abalala ne bazzukulu bamwe ono bakanjala bo baweereza. Omusajja oyo gumuyita muganda wammwe. Omusajja gumuyita kitammwe. Omusajja gumuyita jjajjammwe tabaagala. He doesn't like you. Lwaki? Emyaka 4 ng'afuga Uganda tataddeewo nkola yonna yakukyusa buyinza mu mirembe. Ekyo kiba kibalekawo mmwe. Kibaleka mu matigga kubanga essaawa yonna ayinza n'obutazuukuka. Ono nkiddamu ono buyinza okera ku makya nga tazuukuse. Kamukuzanyire wano. Ono buyinza okera ku makya nga tazuukuse. Ono tasobola na kweyambaza ssaati wadde okugolola omukono. Ayinza okera ku makya nga tazuukuse oyo. Tasobola na kweyambaza ssaati. Oyo asobola okera ku makya nga tazuukuse. Oyo asobola okera ku makya nga tazuukuse. Embera gyali bwaba teyasobola kuteekawo mitendera gye demokrasiya kukyusa buyinza aba baagala. Watayagalira kitaawe amuzaalira ddala Kalekyezi n'atabamulaga. Watayagalira stepfather we Kaguta. Watayagalira nnyina Esteri Kakokondeka. Mwabaagaliza ki? Nga bwe yandibadde agamba nti abaleka mu nsi muno. Jacob okutulugunya bannayuganda. Buli kikolobero kyonna bagenda kissa ku mmwe. Jacob okutulugunya n'okutta n'okuchunya bannayuganda ekikobero kigenda kudda ku mmwe. Kitammwe asaasaanyiza bannayuganda okwetoola ensi yonna nga banyeevu. Temwine mugenda kuddukira mutagenda sanga bannayuganda. Ogenda mu Amerika bannayuganda bayitirivu. Balina mu office ennene. Ogenda Canada bannayuganda bangi balina mu office ennene. Bali mu poliisi, bali mu magye, bali mu migration. Ogenda Bungereza bannayuganda bali e Bungereza. Bali mu poliisi, bali mu migration, bali mirimu gyonna mugenda basangayo. As well mugenda mu Europe mugenda basangayo. Mu East Africa bannayuganda mugenda basangayo. Mu South Africa mugenda basangayo. Mu West Africa mugenda basangayo. Eri abantu abalina obukyawe ku Museveni. Nesinga badde akwata eddakiika emu n'alowooza ku baana bagenda okuleka. Ne bagenda okuyitamu yandibadde awaayo obuyinza ng'obudde bukyali lwaki.
fenna tuzaalibwa ne tuyita mu adolescence age nga ne buweesiga akazigo kakugendako ne waliwo emyaka egituuka ng'embugubugu zikkubye zigudde nga ne buweesiga make-up takyajaako nga tokyasobola kudda myaka egyo gy'emyaka gya kitammwe mwali ebintu biganye. Museveni yajja nga tasobola ddoko ogamba nti alina gwe yeekwekamu nga darlings nnyo bamusimbira ebitooke bamuwa buli kyetaagisa okuweebwa bw'ayogeranga ensi ewulira bw'olabanga omuntu yenna yali ayogera omuntu n'awulira nga takyawulira manya waliwo ekyunya. Kitammwe yajja bannayuganda bamwagala nga bw'ayimirira okwogera teri munnayuganda ddamu. Museveni yakolanga conference ku lukalu lwa Africa ng'ayogeramu AU nga tewali addamu. Ani akyasobola okuwuliza kitammwe? Bannayuganda baatulugunyizza essaawa zino ne mutuuka okubanga gye mwali musuubira nti yemmeka yammwe embalala Bushenyi wa yonna omusajja muvubuka munnayuganda agenza akokomboddeyo obuwagizi mulowooza mugenda sigalawa. Ne mujja mu Buganda ne babalimba nti Buganda yammwe nga mukimanyi temwenadde omuwagizi wadde omulema ne mutasobola kusensinga nti waliwo ekintu ekikyamu. Stiru kitamu bakyamulimba nti alina amaanyi olw'okuba nti asanga abantu campaign trail naye ng'eno amagye gakuba abantu, eno amagye gajja abantu ku ttaka, eno amagye gali mu kunyinga abaana abandi buli maawa, eno amakooti gali mu kujja mu bantu mu kooti, eno bakama ali mu kukola vulugu. Mulowooza ekifaananyi kitammwe kyabasiigira abaagala waatayagala nnyina amuzaala, waatayagala kitaawo amuzaalira ddala gweyattira, waatayagala step father we Kaguta gwakusimira musingi ki Natasha? Diana Museveni akusimira musingi ki? Patience Museveni akusigira musingi ki? Muhoozi Kanyarugaba tuulaawo weerowoozemu ku myaka gy'olina kitaawo musingi ki gwakusimira naye weesimidde musingi ki? Sali musalo weddeyo gino emikolo tegiwera baagiwoolawoola dda n'olubuto olukulinga entomu y'akasasiro naawe osigaddeko nnaku ntono nnyo abaana bo balekedde musingi ki? Mujjukire nti ensi ekyuka, ensi si ttaka nti lisobola okuba nti teritambula, ensi etambula. Emyaka 4 mukulukuta bannayuganda mubafuga mubatta mubawamba. Gwani yagamba nti bw'owamba abawakanya ne bakendera? Ani yagamba nti bwotta abakuwakanya ne bakendera? Ani yagamba nti bw'olumya abantu obavu bagenda kukwagala? Ani yakugamba nti bw'otandika okujerega n'okutandika okuyisa olugaayo mu bantu bannansi obaawulemu kigenda kukwagaza ma tekijja kusoboka? Obudde butuuse kyekiseera mwekube mu mitima ng'ennaku z'omwezi 13 tezinnatuuka, otherwise ekijja kigenda kubeera kika. Tetwagala mbu ate we are very sorry, tetwamanya, mumanyi buli kimu kimanya. Patience oyina ekkanisa mwoyimira n'oga nti praise the Lord n'okawo obuzigo bw'ekirogo ng'osoma Bayibuli naye nga tasobola kugamba kitawo publicly enough is enough. Jene teokera ku makya n'osoma Bayibuli mu galubindi ng'olinganga embalaasi gye batadde ku loole ng'osoma mukazi wa Katonda nga tosobola kugamba bawo nti ekimala kimala okutta kukendedde tuleke okutta abantu. Muhoozi oyina history alaga nti ne Gaddafi kennyini abaana be bali mu buwambi tekuli akyasobola kwogera. Ne muganya okuteeka emitwe gyammwe wansi okutegeera nti ensi ekyuka obuyinza ne buwa ne mutuula mu nsi. Uganda eneeberanga buli kaseera buli mukulembeze abadde addukemu exile. Which kind of example nga muga nti muli mu democracy? Nsi ki gye muga nti limu democracy nga n'omuntu gwe munominatinze muddamu ne mujja mu race? Nsi ki gye muga nti limu democracy nga temwagala muntu abavuganya? Nsi gye muga nti limu democracy nga muli against the constitution? Nsi ki gye mugamba nti mulimu democracy nga mukyawamba abantu emisana? Ebyokuwamba twatomenti bya mu myaka gy'enkaaga, bya mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ekyenda. Ekyenda it sounds okay kubanga mwali mumuga nti mututereeza situation wali mwali bayabayiga naye kati mu 2025 okyalumba omuntu n'omuwamba buwambi, okyakwata omuntu mu kkomera n'omuteeka emisango ojja otamanyi nti gigiri. Oyo democracy ki? Oyo democracy ki? Buli kimu kifu
temunda chimu Muhozi ku properties zoina eziri worth $1 billion toina kyogenda genda nacho ku nsi kuno. Salimu Sale ku properties zoina eziri worth trillions of dollars tolina zogenda genda nazo. As well Natasha, Diana, Patience, Rwawogo, Janet, ne Museveni kenyini. Oina billions, trillions of money eziri ku offshore accounts, a Swiss, a Seychelles, mu America, Canada, Bungereza, Europe toina kyogenda kutwala na kimu. Buli kimu ogenda kireka. Oye suwani yemmere nemmere gy'egyoli atekyawera kilo. N'akaliko osulamu kali ekitanda kati ky'osulamu kiri ku advise ya musawo kuba nti osobola okufuna ne webaka otulo kuba tokyebaka. Nene mulemu okucunya bannayuganda balina okufu. Munnayuganda akulema atya okufuga nga takubuuza nti waliwo disaster mutuwe emmere. Munnayuganda akulema atya okufuna nga asasula omusolo gwatamanyi dirwagusasula asasula musolo ki. Munnayuganda akeera ku makya ne baanyize bakuba endongo n'asinika ebinyu n'akulema okufuga. Munnayuganda akeera okunywa kawala gike n'abeera happy n'akulema okufuga. Mu nsi yonna nkiddamu teri nsi ebadde na mirembe na ssanyu nga bannayuganda. Babeera mikolo gya kwanjula, kufumbiza, kulima, kutunda bintu byabwe, buli omu okukola bizinesi. Munnayuganda atafaayo nti oba ani afuga. Singa ensi eba etambula bulungi. N'abantu okujja mu politics lwakuba nti sisitimu y'emirimu mwagijjawo. Tewali muntu yandiyagadde kujja mu politics. No. But you invite more people to join. You invite more people to join politics. Kubanga bagufudde mulimu so si buweereza. Kubanga luli abantu abeefuza bajjanga gaba service to their country. Kati politics mufudde mulimu. Nti n'abantu ababbi bagufudde mulimu. Mutereze ensi eyo mu budde bukyali. Musigaze ennaku 10 n'ezi. Musigaze ennaku 2 mulumu okutereza ensi eyo. Bwe mugaana eno video bajja gijjayo wadde njogedde mu Luganda eyinza okuzanyiwa ku CNN, ku Al Jazeera, ku BBC nga baginterpretinga ku bigambo byanjogedde bino. Ekyo kyo kibagamba bajja gibazanyira nga baginterpretinga nti omuvubuka ono ng'ennaku z'omwezi 24 ng'enkeera Christmas 2025 yabagamba ebigambo bino mwagala okuwulira. Muhozi toyina kikuwambisa muntu, toyina kikuwalanya muntu genda munyiga buli maawa, toyina kikukwatisa mwana mulepinga, toyina kikukwatisa mwana musiga sirimu salimu, toyina kikukwatisa bantu bajjako mataka gaabwe, toyina gyogenda gatwala. Mufune mwensa mukyuse gwanga mirembe. Abantu bali mu diaspora maze byaka ne baagala kudda waka bakooye. Abaana bali Middle East bali mu detention centers kuba bagenda otuuka ng'ekiriyo kirala. Abaana bali Dubai basula ku street, abaana bali basula mu deeka, embeera eganye yajja amanyi agenda kufuna omulimu gumulemye n'ezimu ze wakata zirina. Omuntu neyewola akasente ajja akole business te kanso neyemulemesa revenue neyemulemesa gwanga ki? Ndowandiko wa police n'omuteeka mu system n'amala emyaka 3 nga tazimbya ekiyi kimu, nga tasobola asomesa omwana ku university. N'owandiko w'amagye n'abeera mu magye emyaka 3 nga tazimbye ennyumba, tasomesezza dde mwana atuuse ku university. Ne bazadde tebasobodde kufuna mulimu. Gw'omusuubidde bw'agenda okukadde wagenda funa ki? Agenda kubeera watya? Kintu ki kyemuzimba? Kintu ki kyemuzimbira eggwanga eryo? Omusawo n'akeera ku makya n'asoma, n'atuuka okujjanjaba eggwanga n'engatto n'egwa ssoole. Mwenna mugende mu malwaliro ga Uganda aga gavumenti mutunulire abasawo engatto zaabwe ziba zaagwa ssoole. Gende Mulago, gende Kawempe, gende Ekiruddu, gende ne mu referral hospitals na district referral hospitals otunula basawo bonna engatto zaabwe zaagwa olubege kubanga tebalina busobozi. Abeera mu kajaketi kamu ngendo kajjudde inki, akala kalimu ebituli, musajja tuyewuba ne fayiro ku fayiro. N'abantu bakola ensobi. Omuntu atateekeddwa okubanga tayinike, omuntu ateekeddwa okubanga afuna ssente ze anytime. Beba n'ono wammanga. Kuliko omusomesa kubanga akozesa obwongo bwe okusomesa abaana b'eggwanga.
okola research. Jukira omusomesa takoma kusomesa busomesa. Omusomesa ali exemplary atya. Nti omuzadde wamala okuzaala omwana. Empisa zayize mu period eyo ziba z'abazadde. Omwana bwagenda ku ssomero atabera mu mikono gy'abasomesa. Abasomesa empisa zabayisaamu n'abaana zibakuliramu. Kati abasomesa nakyo ekibatabakuza mu myaka. Omusomesa bw'amala okusomesa alina obbawayo kajjooko. Okuba buli ebisitoli bigatta ne bitagatta okubasanyusa. Bw'oba tomusasula agenda guluminga ati abaana. Tugenze ku musirikale. Omusirikale kimufuula omusirikale is to serve his nation. Okuuma constitution n'okuuma border za Uganda. Nga naye asuubira nti agenda kufuna benefit. Asasula omusaala, asevinga sente mu NSSF, naye asobola okusomesa abaana n'okwebezaawo ng'omuntu. Bwe mbadde musasula nga n'akusula mu tenti talina kyakulya, omusajja oyo agenda kwogera ate ku lw'eggwanga lye. Era agenda kulowooza ati agenda kudetectinga atya enemy we Uganda. Obusungu bwonna alina buzza ku munnansi kubanga alabanga munnansi yamulemesa. That is wrong. Omusawo alina okusasulibwa mu budde. Lwaki? Alina okubeera ng'ali mentally stable. Ng'alina okupayinga attention ku mulwadde. Aleme kuwandiika ddagala fu. Aleme kuba mulwadde empiso mu kifo kikyamu. Aleme kumeesinga kuwa mulwadde ddagala fu. Niyo omusawo batomusasudde ssente. Landlord yamubanja. Banka loan yamubanja. Buli kimu kimubanja naye ku mulimu tebamuwadde ssente. Gw'osuubidde nti abantu abali mu ddwaliro abalwadde bagenda kufuna service ki? Abantu abasinga mulowooza abantu abafa mu ddwaliro bafa batuuse okufa. No. 70% abantu abafiira mu malwaliro mu Uganda ekibatta poor medical service ebaweebwa amalwaliro naddala abasawo. Akiwakana wandiikawo mu comment tinkyejogedde kikyamu. 60% bannayuganda bafiira mu malwaliro tebafa nti ebadde ntuuko yaabwe. No. Poor medical service ezibaweebwa abasawo olw'ensonga abasawo balina ebizibu mentally kubanga tebasasulwa bulungi. Ajjako kuba eddagala ekyamu, empisa ajjako kuba enkyamu, olya bulungi nnyo. Kiyandibadde alowooza mu bulwadde bwe bwetegereza obulungi tajja kufuna buddobo kubanga omukyala alese talina mmere. Landlord yalese amubanja. Yakataliiko, TV teriiko, engatte egudde olubege ne kandawo yakamazeemu wiiki takooza tewali sabbuuni. Omwana bamugobye ku ssomero tagenda kupayinga attention ku details z'omulwadde. Kyenvudde nti abasawo abalwadde abasinga obungi okufa amalwaliro ga Uganda tebafa ndi kuba batuusizza okufa. No. Poor medical services ezibaweebwa amalwaliro ago olw'abasawo kubanga tebasasuddwa. Akiwakana jangu wandike comment wano. Akiwakanya jangu wano. Eyali atuseke Mulago yakutegera kyenkugambye. Gende Mulago ku zombi 3. Kiruddu, Kawempe ne Main Mulago. Ogende Kazolite. Namukwano gamuyita Afande Magemeso. Afande Magemeso yafuna emergency. Bamutwala nga yalooza mulwadde nnyo. Afande Magemeso agenda okutuuka kuli faalo Mulago. N'abuulira abasawo ekimulu bamugamba gwe tijja ng'omuwadde omukazi. Nkutwaleko olaba bali obubi. Omusajja Afande Magemeso bamugulira ku Kazolite ward nga waliwo abafu be baleeta bagudde ku accident bafeenya abalala basirise busiiso olw'obulumi nga n'abasawo tebaliiwo bataddewo bapanze nga myera mu Kazolite ward. Eyali azze nga naye aluma yagamba omusawo ajja wasanga Kazolite ward baba mponye kangende yadde wakane kibadde kimuluma kiwonye. Gwoba oyagala kumanya nti ensimbi abamulirako ennyo temulwala temugenda mu malwaliro. Lw'oligenda mu ddwaliro lw'oligezaako okwekuuma lw'oluvumiriro eggwanga lino lw'olitegeera nti abantu bayizi. Muganda wange musituke. Sente zonna ezirina okujjanjaba abantu ziyita mu national budget every year.
zonna sente zino zikola mulimu ki buuza Dana Atwine buuza Minister wa Health ombuuze sente zibateeka mu budget lwaki temusasula basawo buuza Janet Museveni sente zibateeka mu education lwaki temusasula basirikale lwaki temusasula basomesa buuza Muhoozi budget ya defense efuluma buli mwezi ne supplementary lwaki temusasula basirikale kati kando kuvire ku ntolo Muhoozi Kanyirugaba ne bannayuganda akamba tegeeze baganda baffe sawa zina batwaliwe Somalia mubadde mu kimanyi Museveni waliwo abasirikale be batwala nga bagenze ku kicuba African Union nga tebamanyi UN tebamanyi na America tebamanyi tembera mu akabano n'ogu mubadde mu kimanyi nti baganda baffe ba indigenansi bateekewa ku nyone batwala bakole ekicuba Somalia ng'ovuddeko UN bemanyi ne African Union eri abaana abatikibwa ne batwalira abasirikale ba indigenansi ne batwala alaba batunda mu Al-Shabaab nga tebamanyi sente baziwa Muhoozi on monthly basis Muhoozi sente n'azizza mbibye sente baziwa Salimu Sale n'azizza ku lwe ne baziwa Museveni abaana abo ne bafa ne babaziika it is on record ntukidwa family zisukka mu 100 nga nchakola research nga abaana aba bibatwale Somalia bibatwale Central African Republic bibatwale South Sudan nga babula kati abaana ba African Union abali ne UN bemanyi bamaze emyezi 7 tebafuna sente gobadde okimanyi ne ambushi zebabatira mu Sudan South Sudan ne Somalia ambushi zibera wade coordinated ne Muhoozi ne Museveni nga bagala ku reducing a number yaba indigenous go ngambo otyo omusirikale gwa training no mala ku kale kitono nnyo obukadde 2 obukadde 3 no muwaya fembinto by'ekikulanga ekikubanga mwina mission yammwe eyamaging the country muliga telefuke gwanga limu bakulu mutereze mukoze bikolobero bingi fe tuline ensonga kitongere bintu bino 1 teri agenda byogera second tulina right 3 singa twogera ekintu ne mujja ne mukikola ekyo mba sina budde bugenda kidda mu kyogera mba mumaze okundifeetinga Museveni if you want to diffuse me Museveni if you want to diffuse Robert Kyagulanyi Ssentamu if you want as well to diffuse Ugandans please leave Uganda in peace because right now we can't even direct you to do things which you failed to do in 40 years. You can't do anything again. The only thing you know now is to resist. Your resistance is going to cause commotion and chaos in Uganda because you fail to understand. Gutosula kungamba nti owala na chama mugamba nti simanyi alinze byengedde bibyo mu Uganda inamu ekyapa nga okuva mu 10 wejja mu inamu ekyapa mineral resources zoli mukwa no mukwaya yulako mineral resources abazungu bazidi marketing during the colonial rule time. Ladies and gentlemen, Museveni kyalimu era tebaddamu n'oli muntu inanga akulimba natural mineral resources zonna ziri mu Uganda zaali marketingibwa during the colonial time era zonna buli gavumenti ebadde ejjako ebadde ezina mu archive yazo ng'erinda kufuna funds kuddamu kukola kusima minerals naye ekizibu ekiriwo nti mu 70 yawa time kusetolinga kusima minerals ezo. Bulijjo mwebuuza lwaki Museveni agati minerals kubanga teyawa bakulembeze balala time kusetolinga kusima minerals ezo. 1966 batandikirawo obuvuyo buli gavumenti yasetolinganga wo nga tebalina budde bukebera mu archive abazungu baleka kebera nti minerals ziri luddawa ye bw'atandise mu 1996 olw'okuba nti mu government archive zonna ebintu byaliyo bajjayo bujja
ngamanyi ettaka egiririmu golodi ndolirimu diamond guno omusenyu guli bweguti guno guli bweguti eno minu eri wano buli kino kiri wano ngabakime kiri ku mpapula ompulya bulungi amafuta gali wano gobadde okimanyi amafuta mmanyi gali agali egundi manyita amafuta gali mu bunyoro wano amafuta gali mu north wano amafuta gali mu west nayo amafuta gali egomba golodi ali egomba kuleke wamala kulika amafuta. In fact amafuta agasinga obungi gali mu Buganda. Gende e Kayunga wali amafuta. Buli lwolaba nga Omunyarwanda watutte ettaka alitutte mmanya nti batudde ku minerals eza Uganda. So mu 70 yawa bakulembeze balikozesa chance ya ku exploring minerals zino ogamba okufunamu. Ye bwe yamala okulaba nti yalimu n'akuliyetinga kayita peace oba stability okusuma kyava ziyita ezize. But minerals zino zaaliwo during the colonial rule bazimapinga ne baziteekawo nga Uganda ekyagisa part of Africa kyemutamanya. Abazungu badiscovering ebintu bingi nnyo. One, tuyina natural mineral resources. Twalina ecosystem nga teri mu nsi yonna ndowooza yali ejenkana lya Brazil and Amazon nga tuyina fresh water lakes nga mu nsi yonna kizibu ozisanga mu Uganda nga teziri solote nkiddamu fresh water lakes zenyanja ezirimu amazzi nga teziri musenyu oganywa nga togakozeko kintu kyonna nga ziri mu Uganda. Nga tuyina omugga Nile ogusavinga ensi yonna era nga omugga ogwo singa twalina gavumenti ezimanya amateeka twali tusobola okuwaabira Bungereza nti yakozesa olukujjukujju netutwalako rights zaffe. Buli nsi yonna ekozesa Nile erina okusasula revenue kubanga amazzi gava mu ttaka lyaffe gayita mu ttaka lyaffe okutuuka gye galaga. Baali balina okusasula omusolo as a must, but nobody gave the previous regimes to settle to use the natural mineral resources Uganda zerina bana Uganda okugaggawala. Secondly, omuzungu agenda okuva mu Uganda yamanya nti omuntu yekka asobola okubaletera obuzibu okudiscovering ebitundu bikozesa mu nkula entuufu yali Muganda n'amuteekamu obuvuyo bwonna up to now. Kwe kuleta Museveni abakolera emirimu gyabwe. Okitegedde bulungi nnyo. Kati era omuzungu okutuuma Uganda part of Africa, their babesinga ku Baganda abali mu Buganda. Their hospitality, their bachita engeri gye bachita kuria Baganda are very creativity nkugambye hospitality yesooka creativity, welcoming, rich in culture, bali mu center wakati ba welcoming abantu tebasosola bagenda okombining ebintu byonna ne mineral resources basanga across the country bagamba this is the part of Africa. Ne history ali deep aliretinga ku Bible eyo jesijja genda basumba bali batwala yolla nga akulaga bulungi nti the fact is Eden gye bali boogerako eyo mu Bible Eden yali Uganda era nga Eden eyinza okuba ebizinga ebiri mu Lake Victoria byonna yali Eden gendo kinonyerezeko mu deep history of Bible gwe tebakulya Eden mu Eden sime yali easy yali sime no Eden yentuufu mu history wa Bible ali mu Uganda ngere ensibuko yaayo byebizinga byesese n'amazzi ga Nile waga Victoria. Eyo deep history temujja mutegeera nange sijja mugenda munnyo nkuwaddeko just katono nnyo okitegeere. Kati yensonga lwaki Museveni akola ebintu bino. History yagala mwewandiika kunenga talina buyinza bw'ogamba Kyago nti yagala byengedde byajjajjaawo. Did Karechezi came with anything in Uganda? Did you come with anything in Uganda? All minerals belong to Uganda, and we are the Ugandans. The reason as to why you fear to hand over power because you know
we are going to start questioning you. Who the hell are you? Where do you come from? Where is the education system? Where is the education background? It's not there. Teriakumani. Chotia. Kubanga muchimanyi abantu bagenda babuza ebibuuzo. So awusigenda agenda njagadde okuva kuba mpitiddewo nnyo in fact nandazeewo na nnyo kyembadde saagala kukola. Kyembadde saagala kukola. So Museveni ne bando temuddawo ne mutala lindako kati kansoke mbazenyere kana akabi akazambadde nakirabidde okazanya. Oh, Yesu Kristo. Ono mukyala omuyita Namayanja njagala uliza statement ze yakoze then nkakolemu forensics relating on the information gyenkuwadde kati njagala ulirize akatambi kano okomukyala Namayanja wa NRM yali wa DP nkiddamu omukyala yali wa DP NRM ne mukyusa nayingira mu NRM mkinayingira mu NRM njagala ulize gebye yogedde ngagamba Uganda is for Abuganda is from 7 na kumenyera reason as to why Uganda yachi ya Museveni ndio kemo kwatemu ulira NRM zerina mu Buganda zezo kumya obwakabaka bwa Buganda ntinga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo ate si kutuulako obutuuzi naye Namulondo neekuumibwa nga NRM si yali ejjeewo obwakabaka naye nebukomyawo ezo gains ezisooka ekyokubiri nti n'ebimu kubiriziddwa ng'olubiri yali barracks y'amagye NRM negikomyawo Bulange nakyo kyali kizimbe nga kyamagye ettaka square miles 305 ezakomezebwawo byonna ebyo tubibalanga gains district headquarters n'amagongolola mangi gali ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda ebyo byonna byaddizibwa so fe nga NRM tumanyi nti olugendo lunene olutambuddwa bye tutuuseeko bingi twagalira ddala bikuuma ebyo n'ebibulayo era bijja kujja era bimanyiddwa kubanga ne MOU eyasayiningibwa ebintu ebyo bigenze bikonebwako bingi kakati ebyo ffe kwe tusinziira okugamba nti gavumenti eno yakomyawo Obwakabaka tesobola tekulemererwa kumalayo ebiba bibulayo ekyokubiri eby'abantu abakwatibwa abantu bakwatibwa tetusobola kyogera kikungo kuba buli omu aba n'ensonga ze ensonga ezo bwe ziba nga ziri mu mbuga z'amateeka era zigenda kukwatibwako emu ku emu oba kyenandiise case by case basis era nga minisita w'ensonga z'omunda atutte ebbanga nga annyonnyola ensonga zino ne mu paalamenti zendoza nti kigenda kwongera okukolebwako ekyettaka era still gavumenti y'NRM ye yasookera ddala okutaasa abantu ab'ebibanja ng'eteekawo etteeka the Land Act nti senga etteeka eryo teryaliwo bwe twogerera kyandibadde ate kibi nnyo n'olwekyo Land Act okusookera ddala etaasizza ab'ebibanja. Alright, oyo omukyala gwe bayita Namayanja kati mukyala Namayanja kankola okuviire ku ntono manya Abaganda tugamba nti ataala okutambulire wattu akusibirayo amenvu nkulamusizaako mukyala Namayanja kansobe nti oli bulungi ebigambo tubiwulidde byoyita gains naye njala kugamba nti nyini kakomo wattu bwaba kakusaba okamuddizanga ku byogedde byonna tekuliiko kintu kya gavumenti ya wakati byoyogedde byonna bintu bya Buganda ebyali byawambibwa abasibira mu bbwa Namayanja nyongera okujjukira n'obwetwazi bw'eggwanga Uganda bwasasulibwa Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa mukama Museveni gwe yeetaba mu kutta n'okuwaŋŋangusa obwetwazi bwa Uganda kye tuyita independence mu 1962 Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yasasula independence ya Uganda emitwalo 5 egya paundi mu cash nga atavudde mu nfo
So mwogerenga mumanyi history. Gomukwano gwange ali kuno. Lwaki we basomesa mu masomero basomesa abaana bamwe ku TV teboogera ku Muteesa? Lwaki teboogera ku first president wa Uganda byakola ne byaleka? Lwaki bakujuliza Museveni w'ekinaana? Buuza Namanja ku myaka gyaliko emimpi ng'ekitole kya sabbuuni. Lwaki tasobola kusomesa banna Uganda? Who was Muteesa? Muteesa yakola ki? Watch the Obasomesa until before Uganda, the country was known in Buganda. Era Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Ebyo tebasobola bikusomesa. Wabula bo bannabyabufuzi balina kusomesa ekyamukama waabwe aliwo essaawa zino. Namayanja, Museveni talina kyatuwadde nti akituwadde atuwadde byaffe. Kubanga we engaged in agreement in 1980s between His Majesty the Kabaka of Buganda and Nyando Yosoferi Tibahabulwa and other Baganda who later betrayed Kabaka Mutebi. Which agreement that the Kabaka accepted to come and inform Baganda to join the war so that they can reclaim their rights and their properties. That is it. Era singa teyajja mwete mwana kimugenda kukola. In fact tewali nawo. Kati saagala oddemu kusirwaza bantu mbusimayi Buganda muyina mugeniza mwete mulina. One. Buganda mayira akenda akajuwe batemo kajuwanga. Mayira bisatu mwenkagazi oyogerako. Nebyapa mayiga bikwata nabibaddiza yettaka Salimu Sale lyayina, Muhoozi lyayina, Dana lyayina, ne Janet lyayina. Lyonna liri mu Buganda. We know that. Ompulira bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka 221 mwali musse 222 mwali musse bakama abo. Essaawa zino Mengo mwagiwambaga mukozesa Baganda mannya mayalwana bamayiga bali Mengo. Ekyo nakyo njagala okimanyi. Olubiri tebangako military barracks, no. History wa Uganda olubiri lwa Kabaka bwa Buganda olwazimbibwa Ssekabaka Mwanga. Si gavumenti ya Musibira mu bwena tiyazimba olubiri olwo. Lwafuuka ekkumiro ly'abasirikale barracks oluvannyuma lw'emigozoobano gy'olukumulenda nkaaga mu emeka nkaaga mu mukaaga ne baluwamba. Lwazimbibwa Baganda ku maanyi gaabwe. So si nti waliwo gavumenti yo n'ebyobufuzi yazimba olubiri olwo. Owulira bulungi nnyo. Kati njala kuzza mu constitution ya 1992 ngenda kusomesa abantu ekintu kino wammanga buli magenda kuvaano ng'akutte ku mutwe. Katutandikire wano oyo mumaliriza. Eno ye ssemateeka wa 1962 Museveni gw'atasobola kwogeramu kigambo na kimu. Eno ye ssemateeka wa 1962 eyabagibwa ku lwa Uganda yonna. Mu 1995 Museveni yagenda okulaba ng'agenda sigala bweru ne banne n'abaga ssemateeka owe gye tuyita dictionary eye mwakoledde emivuyo gino gyonna. Frank Gashumba ne bannaabwe bonna mu ssemateeka wa 1962 teyaliimu Kabeere Museveni. Buli yayingiranga nayingira mu booda ya Uganda yonna mu 1962 oba n'emabega yafuukanga munna Uganda ng'alina waasiisidde n'afuuka munnansi. Nkikuddamu. Bw'osanga Frank Gashumba ng'atandise okujejemba mbu simanyi Abanyarwanda abavandume ebyo abyogera okusinziira mu dictionary ya Museveni eya 1995 mu constitution ya 1962 teina weyogerera ku Munyarwanda n'amawanga gonna agali mu Uganda ngenda gakumenyera ng'asinziira mu constitution ya 1962. Abanyarwanda batandika okwetyebeka ng'akajonjo mu liiso mu 1995 ne Museveni mwe yeeteramu kubanga he was nobody. Museveni, you were nobody in the constitution of 1962. But as we know that after taking power in 1986, you knew that more questions will rise.
against you and your entire 24/7 men who waged a war against the previous governments. Who the hell are you? And who were all your friends who were there? So you decided to take that opportunity to create your own constitution of 1995. Constitution in Gibaraze. Ya 1962. Ojirabye? Kankusomere. The Constitution of 1992, Chapter 1, Uganda and its territories. Chapter 1, Musemateka wa 1962, Uganda n'ebitundu byayo byonna. Uliza bulungi. This Constitution is a supreme law of Uganda and is subject to the provision of Section 5 and Section 6 of the Constitution. This Constitution kajikude bulungi nnyo akawaira kasoka. This Constitution is a supreme law of Uganda and is subject to the provision of the Section 5 and 6 of this Constitution. This Constitution shall prevail and other law shall be extent of the consistency to be avoided. Bakugamba nti Ssemateeka 1962 agenda kukola nga amateeka ku lw'eggwanga Uganda nga basinzira mu Buwaayiro 5 obwa ssemateeka eyo. Era ffenna bannayuganda kwe tugenda otambulira na buli kimu kyonna ekiri mu Uganda mu ssemateeka ekigenda okubanga mwekiri okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Akawaayiro namba 2. Uganda consists of the federal states, districts, and the territories of Mbale. 2. The federal state are the kingdoms of Buganda, Kingdom of Ankole, Kingdom of Bunyoro, Kingdom of Toro, and the other territories of Busoga. 3. The districts are the districts of Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamaja, Chigezi, Lango, Madi, Sebei, Teso, and West Nile. 3. Subject to the provision of subsection 2 and boundaries. 3. Of the section of each territory mentioned in the section. 2. Of the Constitution shall comprise those parts of the former subtitle Act 36 of Protectorate of Uganda that on the 8th day of October 1962. Ompulya bulungi nnyo tugenze maaso. Kati bomala okuwuliriza constitution yeyo bulungi nnyo nja kubasomera amawanga agalimu mu constitution ya 1962 mwalimu amawanga sigenda kuwa figa ntuufu nenga amawanga agaliwo gamanyikiddwa ne kati right now tuli amawanga adoza 5 mu 6 ne ku mawanga gamanyikiddwa mu constitution ya 1962 mwalimu ogwanga lyabanyarwanda teryalimu. Museveni yaliteeka mu 1995. Ontegedde bulungi nnyo. Kati Museveni gwe gwanga lya mu constitution gye wagaana n'okwogerako kubanga kino njagala nkibagayo mu kijje ku nze. Museveni takolerangako mu constitution ya 1962 y'ensonga lwaki yawandiika eyiye mu 95 kubanga wali twali mu military regime from 1986 mpaka mu 95 teyakozesaako constitution ya 1962 nga tonnasoma na constitution ng'otuuse ku parliament buli kimu kyonna kyabajjibwa kiri mu parliament ku nzigi za parliament ekiteekeddwa okulaga eggwanga bwe lirina okufugibwamu n'amawanga agali mu Uganda nga tekuli Abanyarwanda. Kuno kuliko ba MOP
MP bonna bakimanyi buli nti ogenda okuyingira mu parliament buli kintu kyonna ekyawandiikwa mu ssemateeka wa 1962 Uganda balina okufuga nabagenda ogifuga byonna byabagibwa ku nzigi n'ebintu ebiri mu parliament biraga bulungi Uganda balina okufugibwa na buli kimu. Museveni yakozesaako kintu neki yafugiranga mu ddikulu y'amagye mpaka lyakola constitution ya 1995 eyiye. Mwaleeteramu abanyarwanda mu 1995 tebaliimu bano bagashumba basaamiriranga obugego obukalu balina kubeera mu International Criminal Court. There is no osobola okuga nti oli munyarwanda ng'oli mu Uganda. These are different countries. You can't be in Uganda holding a national identification card, holding a Ugandan passport, and then you bogusly talk about that you are from Rwanda, you are Vanduma, which tribe is not written or noted in any constitution of Uganda. Are you a fool? Oli musiru? Notukano gamba, if we don't go slow about the Banyarwanda, we shall go to the Constitutional Court. If the Constitutional Court fails, then get prepared for M23. Gashumbolingo obulo bw'omuwemba obuvundidde mu nsuwa. That stupidity of highest order yegenda okulemesa n'okubeera w'otudde. Njagala nte video mu nga eggwanga erivudde mu Uganda ne ligenda ewammwe e Rwanda ne liyimirira mu ffe tuli Banyarwanda twagala kubeera wano. Tuli basoga ne tukulidde Rwanda twagala kubeera tuli Banyarwanda. Ne munna Uganda aveganda agenda mu America agenda naswearinga mu kooti n'afuuka omutuuze wa America taddamu kweyita munna Uganda. Naye wali mu mpapula ze mubeeramu nti of Uganda decent you become an American, but of Uganda decent. Muna Uganda bafuko mu Canada bamugamba ofuse mu Canada, but of Uganda decent oba yo origin oli muna Uganda wava Uganda. Botuke bongeza bako butuze bagamba ofuse mu Ngereza naye original gyo wasibuka osibuka Uganda bwe kirine mu Europe yonna. Kati gwotandika otya okusitula omutwe otandika oga mugenda kuwabira Uganda mu kkoto basi kyekyo tulinde M23. Ate mulekerawo okumanyira bannansi. Gashumba bw'ojoganya ensirafu totulamu ntuule. Abafumbira Banyarwanda they are well off. Ekisolo n'abana bali mu district ndabafuka bannayo they don't have any problem. Why do you want to become more important or self-importance mu ggwanga ly'otaliimu? Imagine wazaliwa mu Uganda but olemi okubeera contented nekyolina. What if the new government comes nekugamba wagamba tuli muna Uganda wagamba oli munyarwanda then back off and go back in Rwanda? Omukyetegereza omunyarwanda ogamba nti munyarwanda anyiiga. Why do you become annoyed when they tell you that you are from Rwanda? Why do you become annoyed? Because you know the fact is you don't love each other in that country. So you've got a chance of staying in Uganda, which country is peaceful. You integrated in the country where we don't care. Nene mututekako oluvunya olufuti mutumanyira mweteekawo bagundi muzungire mulingo omukogo omukazi mu ovulu mutukwate empola ffe tetulina buzibu nammwe ne munatuleetera kakamanyiro mututa amataka ag'abantu mukamafulejinga buli kimu efudde nti mumukitegeera mwe mubananyini eggwe namwagala disserako asifu. Please Gashumba, if you are not contented the way how you are treated in Uganda, please pack off your bags and go back to your ancestral country in Rwanda peacefully. You are Ugandan, accept your Ugandan as situated in the constitution. When you become a Ugandan, you are Ugandan. Negoli wakasera wololo chichi ofa chichogoba. Lwaki mutu esibako? Bano Uganda makaba ulyanga bagenzi okwesiba Rwanda. Kubanga mukimanye wamwe temweyagala 3 tribes but you hate each other. For us we are 56 tribes in Uganda. We love each other and we integrated. Mwina 3 tribes mwagana okwekumaako mu kwetegeera. Fe waffe tuli 56. We okay with it.
We integrate, but for you, you don't integrate. Abatamanyi kigambo integrate. Ekigambo kitegeeza abantu ab'enjawulo okufuuka ekintu ekimu ne beegatta ne bafuuka ekintu kimu mu society nga tebaawudde mu mawanga oba ova oluddawa. Ekigambo ekyo kitegeera obulungi kisinzira mu Buganda ku Baganda. Abaganda bakkiriza buli muntu yenna okujja mu Buganda okubeeramu. Oba otutte muwala waabwe, oba oguze ettaka, oba ozimbye, oba they don't care because we allow people to integrate. We are all Africans. But the superiority, the mentality of those people, the so-called Museveni, to think that they are supernatural or they are superior to others. Uganda tweyagala, we don't have any problem. Niyo musajja nakera ku macha nasinika amanyo ng'embalasi gye basenya n'oluma amanyo kiki ekikulumya amanyo mu nsi gyoga bwe bakudde wammwe please mutuyambe mudde wammwe bw'oba toli content na mu Uganda dde wammwe. Prepare for M23. Kamubazanyire muwulire kasita musomedde constitution ya 1962 kamubazanyire muwulire. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back. No problem. If you want to go back to Rwanda with your land, please. It's very easy. Just go in Chikowo or in Nakasero somewhere. Go and purchase sacks or nylon sacks, whatever bags you feel like. Please go and buy some spades in any hardware which is near to you. Fill those sacks with soil. Put enough land. Put enough soil which you wish to carry, and carry that soil back to the country where you feel you'll be free. Gashuma gende nakasero mo wino ogulobo kutiya bwettaka bwoyagala ofune ebiti yo kwadiwe yo kuli okumpi osine ettaka lyagala bulungi nnyo olipakiro litwale munsi gyagala okubeera as simple as that golona ko yola kilo zoyagala funa okutiya bwoyagala opakiremu ettaka lyagala nti ogembo you go back with your land fugende ogulobo sawo obamna gende nakasero ogenda mu wino ogulobo ofuna nebo ofuna obusawo emitwale 5 ogende kwadiwo yofune ebitiyo ojopakireta obopakira limitala Maria obopakira liyo wa muwali simanye ibuludu ejo mu bakuzala Villa Maria opakiremu ettaka lyagala lyonna oliteke mbodeya olitwale wamwe wolyanga oli contented oliwawo beraawo as simple as that. First and foremost, ensalo za Africa zaakubibwa nga buli omu wali walina okubeera kati ng'ogambye you go back with your land era nga batula bawuliriza gwe n'ogwo omutwe ngira batula bawuliriza n'ogwo omutwe ogwo mbu you should go back with your land. Which land? Muzunga mulinga bire ekiri ekkogo kyekisana nekijje Uganda ekiri Uganda kigende South Sudan ekive South Sudan kigende Kenya muzunga buzuzi temuli mutudde bino ngenda bibaga bijja baluba this is the fact. Kati waliwo akatambi kano esigala dakika 15 njala kuzanya akatambi kano akagendo balaga amabanja ga Uganda then malenza nya akatambi kano kaddakiika mmeka kanda baba zinajam kenjaga kaddakiika 12 zijja kumala gano ge mabanja Uganda gerina gano
Uganda's public debt is nearing 120 trillion Ugandan shillings as Parliament continues to approve supplementary budgets and new loans. On Tuesday, lawmakers approved fresh borrowing worth about 2.17 trillion Ugandan shillings, which is about 610 million USD, adding to the 8.1 trillion shilling supplementary budget that was passed earlier this month. Now, this pushed the national budget from 72.3 trillion shillings to 78.6 trillion shillings. Now, Treasury Permanent Secretary Dr. Ramadan Gobi said the extra spending does not mean poor planning, but it is meant to cover unexpected and urgent costs approved by Parliament. He noted, however, that some government agencies still misuse the budgeting process. Now, Uganda's total debt now stands at 116.2 trillion Ugandan shillings, split evenly between domestic and external borrowing. Now, while Treasury insists that the debt is still manageable, concerns remain over responsible borrowing as the debt to GDP ratio rises above recommended limits. About recommended limit twabuuka we tulina okukoma wabula Gobi n'omutwe gwe gwatalekaako nviiri agamba they can manage that debt, but those gentlemen, the so-called elite people, the so-called educated people, economically, socially, politically, they came out to spend the taxpayers' money. They keep on asking more money in the national treasury, including asking for loan in foreign banks. But I'm here to remind Ugandans that the so-called man whom they blame, they nicknamed him all sorts of things, that he was uneducated, a murderer, a killer. But a man who was uneducated, he managed to leave the country without any local and foreign debt. That is Idi Amin Dada. Omusajja gwe baavuma ataasoma, omutemu, omusi, omuwambi, buli kimu kimbu baajja kikola. Era mbu teyasoma nga n'oluzungu lwali lufu. Yaleka Uganda teyina banja. Mu Uganda mwennyini n'ebweru w'eggwanga ataasoma. Bano abaasoma amanya amateeka Uganda bagibanja tekyasobola kwewola nakati bagenda kwewola abaasoma. Bw'omusajja ataasoma Idi Amin Dada yasobola okufuga emyaka 9 nga musabotaginga n'atabaako na local debt na foreign debt. Mutugasaki gwe munna Uganda atugubadde ng'ogenda okulya ppira wa Museveni n'ebis-t-shirt ebya yellow. Jjukira nti ekintu kyonna bwe kigenda okuvunda kiyita mu process, bwe kiva mu green kidda mu yellow, bwe kiva mu yellow kidda mu black. Nkiddamu gwe munna Uganda atugubala ng'ogenda okulya omuceere gwa Museveni simaba kwambaza bit-shirt bya yellow. Amini ataasoma teyaleka bbanja lyonna libanjibwa Uganda. Mu Uganda ne bweru wa Uganda abaasoma buli munna Uganda bakumanja milioni 3.25. Buuza kitaawo kwamini baali bagenda babanja. Lwaki bakubanja kati sente zikoze eki nga n'enguudo zonna nfu. Eddakiika ziri 10 mu nnyambe nzanye akatambi kano. Mukawereze gashumba ne banne kankazanye. Kadakiika 12 ngenda kazanye kadakiika 10. Ulira bulungi nnyo. Imagine being lied to, being deceived and manipulated. Imagine being fed a false narrative about a true historical tragedy and hearing that narrative for so long that it becomes unquestionable truth. I'm here today to tell you about one of the biggest lies of modern times and about someone who's been posing as a hero for a very long time. Someone who's everywhere in plain sight, from Davos to the Olympics, when in reality, he's been taking you for a ride. That person is Rwanda's dictator, Paul Kagame. In 1996, as a young Canadian journalist, I landed a dream job in Paris covering the African continent. At the time, I was hungry for life experience and eager to learn. It turned out that Africa was the best teacher. Almost immediately into that job, I was drawn into covering the aftermath of the Rwandan genocide.
Paul Kagame, who had been hailed a hero for supposedly stopping the genocide against Tutsis committed by Hutus, was now launching a military invasion of Congo. Ostensibly, his objective was to root out Hutu genocidaires who were living in the refugee camps inside Congo's border. But for those of us who were paying attention, we realized that Paul Kagame's Tutsi troops were systematically massacring Hutu refugees in Congo. Kadachika nyingi nnyo ne mukategedde kati gye emitima egyo mu dakiika zino ebbiri ndyoke ngende ku information endala amalina okussa ekikoowe nsaba Mukama Katonda ampa obulamu bwana abampadde obutonotono ndabeko eggwanga Uganda nga likyusa obuyinza nga liva mu mikono gya Museveni lijja mu mikono gy'Abannayuganda. Abasinga obungi temumanyi kizibu Uganda kyerimu. Uganda geena. Uganda geena. Ojja kumbuuza geene tyambyogera mpola. Abasajja mu Museveni banne omusaayi gwabwe mutugumbuzi okuva mu ntandikwa yaabwe ng'eggwanga lyabwe ly'abatuusi batugumbuzi tebafaayo mu kutta. Mwe temumanyi bantu battibwa gye mutabeera. Temumanyi bantu babuzibwawo gye mutabeera. Tebakubulira namba ntuufu y'Abaganda battibwa Luweero naye nga bali miliyoni 2. Tebakubulira namba y'Abaganda be batta mu operation Wembule. Tebakubulira baani balwana lutalo lw'e Rwanda. Kino njala kigamba kijje ku nze. Abantu abalwana lutalo lw'e Rwanda baali baana bannansi Bannayuganda. Era baamala okuluwangula abamu babattirayo abasobola okudda badda. Genocide ya 1994 bennyini baajeekulira si Indigenous baakomawo. Kino kibuuzeeko. Nkiddamu. Olutalo lw'e Rwanda lwalwanira Bannayuganda so si Banyarwanda. Abannayuganda baamala okuwangula olutalo ne badda wabula bamu baabattirayo kati bano abaasaajaga abantu be batuusi. Kinoonyere oba olina muganda ali magi ng'amaze mu myaka 3-4-5 agenda kugalumbya ekiyagenda kuza omwezi 2 kituufu. Abaalwana olutalo lw'e Rwanda baali Bannayuganda ba Indigenous. Era lutalo baaluwangula bwe baamala okuwangula olutalo ne badda abamu baabattirayo. Kati genocide y'okusalaasala Abahutu b'okwesalaasala bennyini bano baagikola. Kibali mu kukola olwaleero. Kibali mu kukola e Congo. Tebakulya ssente olutalo luli e Congo mulimu omujaasi wa UPDF. Ba M23 bebano bebanyamulenge bebakola ebikolwa ebyo. Muganda wange nsaba Uganda ekyuka ekyusobola okulembeza abasajja nabava mu buyinza. Others batava mu buyinza. Abasajja bajja tumalawo. Nga tutunula one by one kubanga bo it doesn't cost anything of killing someone. That is their OB. That is their OB. Mbali tamanyi bwe muko bulombolombo nennono bw'abatuusi kutta. Obulombolombo bwabwe kutta, they don't care. Oba food they don't care. Nekira kanchi bagambe mugenda kunyiga. Mugenda kunyiga. Abakazi Bannayuganda tuvuma basajja mbo tetutegera tuli basira basajja fena tuli embwa. Si kyekyo. Batuvumira bwerere. Ekituvumya kubanga abasajja Abanyarwanda bajja ku mission nga yali yakuzaala. Nga buli mukazi gwafunisiza olubuto ye tayagala kumanya mwana oba yasome bateyalidde batayagala kumanya be baana bosanga tamanyi kitaawe. Kitumya abakazi Bannayuganda tetulimbwa. Tetulabirira baana kubanga abazadde babo tamanyi gye bali omulimu gwabwe kuzaala buzaazi ne baleka awo ne batambula. Be baana emusanga tamanyi kitaawe nenga nnyina wanega nti nze neekuliza omwana kuba tamanyi kitaawe yali yaani. Kyekitumya abasajja mu Uganda fena tetulimbwa. Omusajja ategera yenna nga bw'aba talina bizibu omusajja alabirira omwana we. Kati kyemutamanyi nti bano abasajja bo mulimu gwabwe gwali gwakuyitamu kuzaala.
ne bazzala tebalabirira kati abakazi ne bajjemo ne basajja bonna mbwa tebalina buvunaanyizibwa okulabirira maana bano batuvumya kubanga they don't care nti alese omwana emabega teri musajja ategeera asobola kuleka mwana nga tamulabiridde okujjawo ng'ali economically poor oba nga talina omusajja yenna ategeera tasobola kuleka mwana amuleka nga tamuwadde wadde girasi y'amata oba okumulabirira bano abasajja they don't care oba akuzadde mwani as long as agenda bugenzi that is their system mubadde temukimanyi kyekibali kituvumya eno history byonna mbijja mbitabe bikusike buli wamu baazalanga buzaazi tebaddanga bagenda bugenzi we bati temwamanya they don't omuntu atafaayo nti banaza nofunza omukazi they don't care so killing and giving a birth or to rape okola tebafaayo they don't care genda obulirize bakubulira abantu abali mu safe house abalipinga abakazi n'abalipinga abasajja who are they genda obuuza omukongo mbuuza bani abatta they don't care lwaki golowooza njala kubuuza emize gy'okukwata abakazi mu Buganda tegyaliwo kyali kivve nkiddamu kino kinoonyereze mu Buganda okukwata omukazi kyali kivve abasajja bano bamala kujja banyala Obote nga bayingiza emize gy'okukwata abakazi ne zijja mu Buganda tebakwatanga abakazi no nakula ne bajjajjange basomesa buli kimu twakirabanga emize gy'okukwata abakazi banyala ne bagitandika ejjarepingi mu Uganda mu Buganda tegyaliwo mu Buganda nga kizibu nnyo okulyata omusajja yakutta omukazi no until bale bajja genda okinoonyereza buli muze mubi gwonna gwatandikira mama Kasita Nyerere yagamba Obote genda oleeta abantu abali mu kampu egindi obaleete buli muze gwonna ogw'obutemu ogw'owenzi ogwo gwonna we gwatandikira n'olwaleero gwe genda obuuze buli mukazi agga nti ono omwana nze mukuzi ombuze taata omwatagenda mukubuulira tamulabyeko tamumanyi yaani good example ye Kenzo he doesn't know himself yes bebo baani they don't know tamumanyi bakitaabwe gwomuntu watukira okuzaala abaana n'abasiga babeere Museveni alina abaana almost 13 mumanyiko bana n'abalala yabeega tayagala balaba abalala bebalunza Salimu Salazi weeru n'abalala gwe mulimu gwabwe genda obuuze jjajjawo nekitomo genti before ng'abanyarwanda tebannajja mu Uganda mu Buganda mwalimu okukwatisa abakazi kirisa obulisa maanyi kyali kivve ngera tekiwulirwa kanako tekiwulira kanako kuba mu Buganda mwalimu emize nti bwe bazaala omwana abeera wa community ne bwozza omusango community ekukangavvula temwali bikolwa ebiro ebyo bano abasajja baabireeta